Payasa kyali mwana muto ate naffe tulina abaana bato ate abaana baffe bamulaba kubanga nabo bali ku social media kati kyannaku nnyo okuba nti kyayisibwamu ne kibamukola kiraga kirala ate avumirira Uganda nti mbiye ebireto bya America ekisiyo ekifaananyi kibi ate ng'etteeka lyayita era mu video ekitiwa mubuuza nti muyisa amateeka naye tegakola mu ggwanga nga abazadde abamu abakyala ddala abakyala kino kiri waabwe bakwata abaana ne babafuula bizinensi abamu batusindikira n'abakozi ewaka naye ng'oli amukusindikidde nga bizinensi nga katego era nkubiriza abakozesa abaana naddala abaana abato abatamanyira bakwetuuka mukimanyi nti abazadde abamu batusindikira nga butego n'eri abaami baffe okututwalako amaka n'eri ebyo okutufunamu ssente kati na kino bwe kiri boy child tefiiriddwako tuli ku mateeka g'enkola y'ebulaya twagala gakyukemu n'abaana abalenzi basobole okufuna obwenkanya waliwo n'abakazi abakulu bennyini nga bekakaatika ku bwana obuto obulenzi obuto bawasa obulenzi obuto boy child tafiiriddwako si business boy child tafiiriddwako tusaba Oweekitiibwa Nakiwala Kiyinji nga bw'ayagala abaana nga bwe yavaayo okulwanirira at least atunulire boy child omukyala alina ennanga muntu 3 in fact tali supposed na kubeera na baana era nsaba gavumenti njikubira omulanga tali supposed kubeera maama nkubira Oweekitiibwa Nakiwala Kiyinji omukyala tali supposed kubeera na baana olw'enneeyisa ye n'ebikolwa bye alina ennanga muntu 3 nga zonna z'abasajja ab'enjawulo era tulaba ennanga muntu eyamwami kintu kikirizibwa mu mateeka kyesimanyi ekyokuba yagamba Oweekitiibwa nti namubuuza omwinamu abaana meka yayogera 2 omwami oyo yamwinamu abaana 4 n'omwana omu yamuvaako ku kalina n'agwa n'afa lwa bulagajjavu yavaayo n'alumba kamera nyini yanoonya kamera siraba lwaki oyo omukyala eyebikkiriza obukayo bw'obwereere ayonoona ekitiibwa ky'obuyisiraamu atattanya obuyisiraamu bwonna simanyi lwaki atya kamera nga ate ebintu ajje mu kamera nga bwe yabitandika tubimalire mu kamera kuba ye yanoonya kamera. xpotv to the world. Sebo ne banyabo abalaba xpotv je nangambye mbonna mutama nabakowa twakola kijeno mwantama nani ba YouTuber mwantama kati mbadde nkusaba onsonyiwe mu kamera ebbanga ne nvumidde nkusonyiwe ki kati nkusonyiwe kindeke ki nejeno sikuvuma buli story gyokola ebeera envuma buli story gyokola ebeera enkuba kati onjagaza kati mbadde nsaba onsonyiwe bigwe nga onewe nakwita ku channel ku interviews ngojje ne tukola story bulungi je nansonyiwe story weekend tukusange wajjeni wonna mujja kunsanga munsanga bulijjo kwasaganya story tukole story nejeni nenga webale misango gino kugiremezaamu amazima jeno ensonga lwo murizinze ya pious issue muvudde ku kyo gireeta issue tuvudde kuba ku accordingly ku honorable minister kyayogedde Oweekitiibwa Nakiwala Oweekitiibwa Nakiwala ni mulabyeko nga ayamba fresh kid ate nafande basalezi nnungi nasoma bulungi ate nasigane mu music we ne talent nesigala nga ekyagenda maaso ate namukolera kali ennungi so nti Payasa kyali mwana muto ate naffe tulina abaana bato ate abaana baffe bamulaba kubanga nabo bali ku social media kati kyannaku nnyo okuba nti kyayisibwamu ne kibamukola kiraga kirala ate avumirira Uganda nti mbiye ebireto bya America ekisiyo ekifaananyi kibi ate ng'etteeka lyayita era mu video ekitiwa mubuuza nti muyisa amateeka naye tegakola mu ggwanga katwagala kumanya omwana nekola gye yeekola ekwatagana ekontanagana n'amateeka olw'enneeyisaaye n'ebikolwa bye twagala kumanya ayambibwa ati omwana kuba kyali mwana tanasobola kwesalirawo era bazadde babatuufu bali ludda accordingly ku kye tuyiza olwaleero tina omuzadde omu yekatalina buyinza bwankomeredde ku mwana oba okumusalirawo wadde okutavolinga oba okukola ki oba okola ekintu ekira kyonna era ndoza tugenda kugulako abazadde bangi emisango abadde batambuza abaana nga babafuula bizinensi babatwala ebweru w'eggwanga babatwala samoya jeno temufudde olowooza nti ebiseera ebisinga mbeera yekaka abantu banene embeera eyawukana bakulaze nti omwana tanaweza myaka egyo gye baagala abatanatuuka kwesalirawo ekyo ekirala nti yandibadde ng'embeera ekaka naye at least okufumintiriza ngawo ngamba nti success and fair based on reason and reality katabo ka Ajamis Kigundu soko ofumintirize nti embeera webe kunyigidde wano mu Uganda ng'oli wa trade of bus 13 or 15 ate bwona ogenda mu nsi gy'otamanyi na lulimi bajo etali bantu nga kiri awo nti embeera naye n'engeri gy'otambuzibwa mu lwaki oba okukusibwa exactly kitegeera olutwatuze ku kyono omwana wa Aji kukusanya bamaliya mu container ku mazzi paka Mexico tulina obujulizi anti entambula gy'abatambuddemu anti era entambula gy'abatambuddemu
tasobola kugenda ku nnyonyi kati mwabo abagenda nga bagenda kusala ku kisenge kya Amerika emyezi gyali 6 ku nnyonyi batwalire zibasawa 2 ennaku 2 okitegeera kati omuntu atambulidde emyezi baba kusibwa wansi ku mazzi okitegeera mwana tofudiyo bagenda kufiira mu kkubo bwogamba nti mbeera mbi odduka mbeera mbi ofiire wali nga bakuba amasasi ng'osala ekisenge kya Amerika kuba bakuba n'amasasi omuntu alina ogwo omutima atafuddeeyo nga muzadde mulabira mbanda banga atali muzadde ekirala mu byonna nti ogambye nti no tuba tukola ki nti oba mbeera nga ye mukase talina wasobola kuddukira mbeera n'asala omwana talina ne kalinaze emmeka embeera eyinza omusukuma okutwala tuze ku kyagundira ki abaana abalala nga payasi kuba payasi tumanyi bazadde be oyinza okuba nga n'amulina alinga amuyamba mbeera bayibuli eyogera mu Yeremiya egamba nakumanya nga tonneemanya nenkuteekateeka mutula mamojo were nabbi w'amawanga Katonda buli muntu alina decision gye yamuteerawo ate Katonda alabirira abantu olw'ensonga batuggalako mu lockdown okumala emyaka 3 naye salaba ku muntu afanjala sala bantu nakati bava mbula mwansi naye nga tebali waliwo n'abagagawala nga basaba covid addewo so buli muntu olina okuyiga situation nowekumira mu situation mu buli mbeereze nomanye nembeera njivaamu ntya nga bolaba nti kati Christmas etusaba nti batandisa shopping engoye abala bayitegeka enkoko batandisa ozisiba amatoka amanyi batandisa ogasiba webale nnyo kakati kyagala otuukwe gwe mumaleko emirimu butofunye lugoye lupya mbu ate siguze kino ebeera mbeera situation weeyigiza okuyita mu mbeera bwetuddako mu makomera oba okutunulako okusaidi ya boy child abaana bangi abalenzi abali makomera nga baliyo lwa bulimba oba lwa bukuusa n'abasajja bangi nga bawayiriza yes nga abazadde abamu abakyala ddala abakyala kino kiri waabwe bakwata abaana ne babafuula bizinensi abamu batusindikira n'abakozi ewaka naye ng'oli amukusindikidde nga bizinensi nga katego era nkubiriza abakozesa abaana naddala abaana abatabana bakwetuuka mukimanyi nti abazadde abamu batusindikira nga butego n'eri abaami baffe okututwalako amaka n'eri ebyo okutufunamu ssente kati nakino bwe kiri boy child tefiiriddwako tuli ku mateeka g'enkola y'ebulaya twagala gakyukemu n'abaana abalenzi basobole okufuna obwenkanya waliwo n'abakazi abakulu bennyini nga bekakaatika ku bwana obuto obulenzi obuto bawasa obulenzi obuto boy child tafiiriddwako si business boy child tafiiriddwako tusaba Oweekitiibwa Nakiwala Kiyinji nga bw'ayagala abaana nga bwe yavaayo okulwanirira at least atunulire boy child tibangi bali mu tocha bali mu makomera abala banyigiriza baba wasa omukazi omukulu n'akubba omwana omulenzi olw'okuba tasobodde mukolera byamusuubiramu oba mukozesa oba bakozesa ennyo ne bakutuka ng'oluusi akaboozi akagendamu emirundi 3 olunaku kuba alina omwana w'abendi omuto katukayisewo nga bwogambye minisita okukyokulwanira fresh kid ensonga eno ekwatako kuba ogwa sayidi eyo ku nsonga ya champion good we yabwewa basale ku ssomero erimu fresh kid gye yali teyatwalibwayo temwavaayo kwogera ku nsonga eyo twavaayo ne tugyogerako accordingly nti maama yaliwo taata yaliwo bw'olaba abazadde babiri nga bavuddeyo nga te bali mukaani n'omwana waabwe osooka n'oyimiriramu kuba gwe oli whistleblowers toli part of bazadde taata yavaayo ne maama n'avaayo n'abooluganda abasookerwako singa aba abuliddwa abasookerwako awo tuviirayo nga bw'olaba nti payasi abuliddwa abasookerwako abayambe Oweekitiibwa ayitawo microphone gizeno naye ate tomubuuzayo bubuuzo bubiri oba busatu mubuuze so mu byonna nti payasi waki tuvuddeyo nga whistleblowers tetulaba bazadde tebalabika okusinza omwana ebimukolebwako ebikolobere biri ku social media ebikolebwa ku mwana ekifaananyi ky'efeesi gyeri ojja kulaba nga future y'omwana eyo terina weeri era kyekisa kyekimu n'omwana wa Aji Anaati eyalikodingibwa yalikodingwa step ma kategeze mujje neri abatabitegeera omwana agambibwa nti yakwatibwa wanjawulo none yalikodingibwa bombi balikodingibwa nga balagibwa omukyalo abakako okwogera bye baba boogera ekitali kijjawa nti bakakibwa bavaayo ne bagamba twakakibwa mu mbeera ennungi ate awo tukiddako emabega n'omwana tagamba nti nakwatibwa yes agamba bankwatirira ebintu ebyo byanjawulo byanjawulo ebyo musango naye byanjawulo okukwatibwa n'okuweweetebwa nze obuzibu bwange bwe buli wonna ze statement z'omukyala zakola obulimba bayibuli egamba nti wobeera ku mazima n'obugabeerako omunze ndi ku mazima lwaki omukyala bwe yajja mu public okuvaayo ku breaking news
ne Rusi Kalibala bagamba nti tebayambiddwa government tebayambye nti omwami takwatibwa wa kitalo nnyo police zimuta kyokka ng'omwami amaze 10 days mu ku police agenda okwogera ngo edda ali mikono gy'amateeka exactly kati who's fooling who singa tutambulira mu bulimba bwe buto omukyala alina ennanga muntu 3 in fact tali supposed na kubeera na baana era nsaba government njikubira omulanga tali supposed kubeera mama nkubeera w'ekitiibwa Nakiwala Kiyinji omukyala tali supposed kubeera na baana olw'enneeyisa ye n'ebikolwa bye alina ennanga muntu 3 nga zonna z'abasajja ab'enjawulo era tulaba ennanga muntu eya mwami Kintu kikirizibwa mu mateeka kyesimanyi njijjawo wansi kikirizibwa mu mateeka ga Uganda kyembuuza ow'ekitiibwa tetumanyi nnira oba ekkirizibwa oba nnira aginamu oluganda oba aginamu emikwano oba etteeka mu ggwanga likkirizibwa omuntu okuba ne national ID 3 kitegeeza nti abeera mu nnanfuusi abeera mu kujjukujju ng'era ennanga muntu ezo azikolerako ebikolobero bingi kubanga national ID abantu bangi bazikoleddeko ebikolobero bingi bwe tuvaayo eyo tulaba nga akomyewo mu mawulire ng'agamba w'ekitiibwa Balamu njagala bwenkanya obwenkanya bwe buno bwe tuliko bwe twagala afune era obwenkanya yabufunadde omusajja musibe ekituufu ayagala ki ekirala tubadde twagala kumanya nti ayina ow'ekitiibwa Nakiwala ayina right etwala omwana nga kitaawe w'omwana tali part of mu mwana we kutwalibwa ate nga ne tata w'omwana omutuufu talabikako twagala tuwulire ku ddoboozi tata w'omwana twagala tata w'omwana alabikeko njogere ne looya we kakati kitegeeza nti omwana ow'ekitiibwa Nakiwala obulimba bwange obuzibu bwange buli bwe bulimba bwonna obutambula ng'ali ne banne obulimba obulala kwe kubanga ow'ekitiibwa yamubuuza taata w'abaana bano aliwa n'amugamba mutwala nti yafa ekyokuba yagamba ow'ekitiibwa nti namubuuza omwinamu abaana meka yayogera babiri omwami we yamwinamu abaana bana n'omwana omu yamuvaako ku kalina n'agwa n'afa lwa bulagajjavu jeno meeting eno ku feva ya Hajji oba Hajjat tusuubiramu ekirungi tusuubiramu ekirungi ate tusuubiramu n'okuyiga era n'okusoma era nkubiriza ow'ekitiibwa Nakiwala Kiyinji abeere nga atuyamba okusoma kubanga tulina abaana abamu abazadde nga bato tebalagajjalidde abaana bajja kutuuka okusibwa nga tebamanyi musaba buli wiiki oba buli mwezi abeere nga atuwayo information ng'ayita mu boardroom bannamawulire ne ba YouTubers okuba okusindika information eri abazadde bonna bategere obuvunaanyizibwa bwabwe waliwo bunafu bungi mu bazadde waliwo bunnanfuusi eri abakyala naddala abakyala bagufula business abakyala bangi bakutta abaana baabwe ne babafula business era babakozesa mu basajja ne babagabayo ne bagamba njagala onoonye omusajja omugagga weetega omwana wa gundi beera ku mwana wa gundi mulemereko nwayize nti yankwata abantu bangi bali mu makomera naye nga tebakwata bantu ekyobutamanya information tugambe obunafu buli ku gavumenti gyokkiririzaamu ennyo oba abannayuganda bye batafaayo kumanya ekyokutegeera kya buntu kubanga n'embwa bwezaala kanakaye kakomberera ne kasobola okukola ki kati ekyokutegeera kitandikira ku ggwe kennyini ng'omuntu nti omuzadde bw'ozaala omwana twala responsibility omanye nti ono mwana nga nawe bwewakuzibwa mu bulungi naawe osobola okukuza omwana gavumenti ekuyambeko singa oba olemereddwa mwana ate muwe gavumenti esobole okumwongerera kubabeera mwana wa ggwanga tomanya maybe gavumenti etwala obuvunaanyizibwa bungi nnyo ku baana abo tomanya nti yanaabeera president tomanya nti yanaabeera oba omuwabuzi wa president n'olwekyo nti nno obuvunaanyizibwa bubeera bwaffe kennyini eri abantu butandikirako ffeffe nyinyi nga olukera ku makyano gamba nina okunaaba amaaso nina okusenya amannyo neme kuwunyirira abantu nga teri agambye nina okusenya amannyo neme kuwunyirira mu bantu nina okukola bwe nti nga bw'ogenda emmanju bwe buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti kitukakatako okulaba nti buvunaanyizibwa bwaffe but twongerwako bwongereza bintu gavumenti bejje twongerako oba n'okumanya kuba okuyiga tekukoma so nebaza ab'ekitiibwa nga mukulu Balamu Balwahala minisita w'abaana nebaza ow'ekitiibwa Nakiwala omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'abaana ate era ng'ali minisita era ku nsonga z'abaana era omulaba nti obuvunaanyizibwa bw'alina experience gy'alina responsibility gy'alina ate era ne love gy'alina eri abaana mwebaza okuba nga teyeesubireyo gwa Nagamba yavaayo ensonga n'azikwata nga bazimuwa njagala okwongera okugamba ow'ekitiibwa Nakiwala nti omusango guno guli mu public omusango gwagenda mu kooti y'abantu abantu bagumanyi tolina wogenda kwebalira kamera n'oyo omukyala eyeewala kamera yavaayo n'alumba kamera nyini yanoonya kamera siraba lwaki oyo omukyala eyebikkirira obukayo bw'obwereere ayonoona ekitiibwa ky'obuyisiraamu atattanya obuyisiraamu bwonna simanyi lwaki atya kamera nga ate ebintu ajje mu kamera nga bwe yabitandika tubimalire mu kamera kuba ye yanoonya kamera yes ffe tubeera ku mazima bwana banga ye mutuufu which is okay it's okay era wangule mu butuufu bwe kubanga naffe tuli bazadde era tulumwa
naye njagala okwongera okukubiriza abazadde abawa abalenzi abagagga abaana baabwe abawa abasajja abaana baabwe nga babasuubyamu akasente dakiike muno ga nti omwana wange bamukutte yawula okukwata n'okuba nga omwana abadde ne boyfriend oba n'omwana ng'akozesebwa ekirala mwogera emyaka nga gy'abaana bammwe emituufu bwe tugatta datisi z'omwana ali mu senior free ne tugatta datisi nga tugyeko ne covid na biki omwana aleka ali mu myaka 19 oba 2 mu kuteebereza oyinza n'okwesanga ng'ayina n'omwana wa aji mpozi nga mwana wa munne tugambe nti omwana alina omwana wa aji nga tumaliza jeno ebya silver unit biri biti emisango giri mu kooti ate yatwalibwa ali ku rimanda eruzira then tulinda kooti emisango giri mu kooti egyogerwako kuba abalamuzimba w'ekitiibwa kinene nnyo then tulinde kooti kyeneeba esazeewo kyonna kyetugenda nakyo naye njagala nti buli muntu afunemu ekyokuyiga n'ekyokumanya w'alina okukoma eri abaana n'abantu abalala ffenna tubeereko ekkomo ku bantu bannaffe tubeere mu nsi nga tugyeyagalemu kubanga tuli bana Uganda tugenda kubeera bantu bansi ndala ensi enyuma bantu tosobola gibeeramu munoonyumirwa so buli muntu ali munne ekisibwa ate buli muntu alekere munne eddembe lye oba mu politics oba mu ki oba onyambala oba kulya tolumba munno yes buli muntu mulekere eddembe lye asobole okunyumirwa ensi osanga wa ambulera mubongeko xpotv to the world.